Kitalo nnyo kitalo ddala bambi maama wa Fik Fameka yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Gw'oli mu kulabaawo mu katambi yabadde maama wa Fik Fameka, wabula twakeredde ku mawulire ga nnaku nga bagamba nti ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Twagala tubeere nga tukuwaako ku katambi ka maama ono ng'akyali mulamu. Mutabani we yayina konsati kaakati nga maama n'abaako ate byayogera. Yeah, I'm happy for my son. Kubanga omwana wange struggling nnyo. I swear, sometime nsirika. Naye nga mmanyi kyayitamu. Bulumi n'amaziga n'amaanyi. Obulumi nga buvaawo. Nze waliwo lwaŋŋamba mami nakamala ennaku bbiri seebaka. No. Why you looking there? Mami, I can't talk to you. It's almost 2 days. I'm sleeping. Mbade sebaka, mbade sikula. Omwana wange tekisinga okunuma mu buyimbi bwe. Omwana wange teyebaka. Lwaki teyebaka? Asula atunula lwakuyimba. Mugamba baŋŋamba sente zonna ozimalira mu kuyimba. Kyekigenda mu maaso naŋŋamba mami nina okuzimba kaliya. Omwana wange naŋŋamba alina okuzimba kaliya. That's why we are here. Tuli mu kuzimba kaliya. Mwagazimba kaliya mutya? No. Omwana waffe alina okutuuka w'ayagala. Tannatuuka. Byadda nzimbidde amayumba, byadda ngulidde amataka, naye tannatuuka w'alina kutuuka. Amannya gwani? Z'amannya bamuyita Jacqueline Nasimbwa. Fik mwana wa alibwa mukazi. Fik mwana wange yasooka, amuddako wakubiri nina abaana aba. Bambi mutabani wa Bebekulu akiguddeko entalo za taata waate bazimuyingizzaamu. Abanuupu we basabula ate munnange basabuliramu n'abaana. Kaakati Lumbuye wuno avuddeyo n'abeera ng'ate alangira avuma Alpha Sali mutabani wa Bebekulu. Okitegeera n'omukwano bambi omwana ono talina buzibu na muntu yenna naye ate bamuvuma nnyo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Eno gye yagambye bw'ati. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki Alpha teyagendayo. Alpha teyagendayo because Alpha twagenda okutandika academy eyo nga Alpha ali 14. Omuzungu partner wange yagamba nedda. Alright, waluguliddeko pata. Bebekulu. Omuzungu teyagamba nti Alpha wa myaka mingi. Omuzungu yagamba it is impossible a person with disability ogenda okusamba professional football. Njagala obulire ensi ekyalemesa mutabani ogenda okusamba professional football. Toyagala kyogera kakigambe ensolwa leero. Omuzungu tiyakugamba nti omutabani we myaka mingi, yakugamba nti a person with disability can't be enrolled in professional football. Mutabani wa Bebekulu ayina endali. Period. Omupiira gumwagulamu emipiira ena. Tosobola gati agenda kusamba professional football mu yopo ng'emipiira omupiira gumwagulamu emipiira ena. It is impossible kyo batuyagala gamba bantu. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Omuvubuka ono bw'aba asirise mulungi nnyo. Bw'ayogera afuuka mubi nnyo. Era newunya atwala budde ky'okukwana zuwena. Kati kambulira abantu ensonga zino. Beba namanyi kye bali nsasula. 1. Eyayita Bebekulu big size. Si big size. Tiny size. Mubadde mukimanyi nti abaana ba Bebekulu bonna State House basasulira school fees. Mubadde mukimanyi nti abaana ba Bono State House basasulira school fees bonna talina gwasasulira school fees. Ekyo kimu. Mubadde mukimanyi nti emmere, amafuta n'ennyumba ya mwawanikira obuli maawa Museveni yagizimba n'agimala nga yeyambisa bbalamu. N'ennyumba mwagamba nti big size mwali ennyumba Museveni yakwata ssente ng'ayita mu bbalamu ne bamaliriza ennyumba Bebekulu. Ono tamalirizangako nnyumba ye. Museveni yagimaliriza. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo.
Museveni yasasula medical bills za Bebe Cool mukazi we n'abaana be bonna. Kitegeeza this is an useless idiot tena kyasobola mu nsikola. Okitegedde bulungi nnyo, atugenze bulungi nnyo. Ensonga lwaki Zuwena akyalina omuvubuka ono kiri nti Zuwena kiyandibadde anoonye watowala wonna Bebe Cool akyazirina ze bayita ensimbi. Nenge ekiyitibwa amagezi ag'omusajja n'embereza bulijjo omusajja ono aswaza omukazi. Yensonga lwaki tulaba omukazi ono mu public nga yeyagala n'omusajja nga bwe kiri ku Babi Itungo Kyagulanyi nti omusajja akwata essimu n'akola statement omukazi n'appetite neefa feelings ne zifa. Omusajja akwata essimu n'ayogera n'abaana ne bagamba kikino. Omanyi lwaki abaana ba Bebe Cool tebali ku social media ne bakola videos? Kubanga bamanyi nti abantu bagenda bagamba mu abaana enjawulo yammwe n'ekitamu enjawulo zero yafuna yasika be bamu. Yensonga lwaki omukyalo ne kyambezizaawo nti omwami ono afuna akasente okuva mu state naye akasente ne kamala kaggwaawo. Tasobola kugumiikiriza busiru, tasobola kugumiikiriza bwavu kubanga n'omwami ono tali productive. Omukyalo ono kyandibadde ayagala mu basajja abalamu nabakiyita ssente. Ono akyalina access ku ssente ne zimala ziggwaawo. Zuwena tasobola kugumiikiriza busiru, tasobola kugumiikiriza bwavu, tasobola kugumiikiriza musajja ali mu competition ne musajja munne. Yakutte mbu nze nagula ka sunglass kano evakali Kyagulanyi akali fake nze nagula original kalaba. Naye nga Kyagulanyi yayimba n'agamba nti abanepikira bangoba kubanga weevo badda. Omusajja yayimba oluyimba kati bwe yaza okukola video jo omusajja si kwe kujjayo galubindi ate zoli zabadde mu campaign ngo nazijjayo to prove what? Kitegeeza nti Bobby yategeera omusajja ono nti ono magujja ono kyasula kyalonda. Kanoro ensonga eyo gyalabagamba ekigambo kimu omwami ontemumalira ko budde njagadde mugamba nti bw'ateetondera jjajjaffe Kasimo Nakibinge n'abataka ba Buganda ngenda kujjayo information yensi egenda kutya wano okuwaddeko sampling 1-2. Full figure ina kyavuddeyo n'ayogera ku Bebe Cool. Bebe Cool tolowooza nti ajja kubeeramu obulamu. Bebe Cool kati ali ku level y'aba minisita. Ndoza kyabala mu kiraba kyakolera mu kiraba kale sebo ndeka mu konchali bizi kyakolera mu kiraba. Mulabe mamba mulabe Bebe Cool ojja kumunonya ku stage akubuleko. Ojja kunonya Bebe big size ku stage akubule. Lwansonga ki? Ngotunulabe. Nkubuuza kibuzo kimu lwaki takoze kiwatule. Busobozi bwatayina? Bebe Cool alina abantu babatamba nabo. Bafani be. Lwaki takoze kiwatule? Bebe Cool ali mu psychologically. Muna bala mungabo yatandika okubala ekintu. Yasoka naddayo nasoma. Kyekiki nabagamba ti Bebe Cool ne Kamili singa kati ba advisors ba music. Tola kyogenda kugamba Kamili na yimbe kikyatayimbako kikyatakolede gwanga. Bebe Cool kikyatayimbyeko Kamili kikyagenda okuyimbira. Mchiogere. Kamili is a legend. Legendary. Bebe Cool is a legendary. Buchi basobola okukola bakikoze bakiyimbi. Ojagala bayimbe ki? Tebena supposed kuda ku stage kwesunda. Just bajja konga supply, it's a surprise. Nasi kujja kwesunda. Kati Bebe Cool nze nabagamba yaddayo okusoma. Nga ine biroto bye. Chosen Becky yalabye ne bannayuganda bano bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira mbu mukyafu naye bannange. Chosen Becky omwaka guno abonyeebonye ne bannayuganda. Chosen Becky omwaka guno munange asabuddwa ndowooza y'omu ku bantu abamanyikiddwa abasinze okusabulwa omwaka guno. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. Banange munansonyiwa. Ani yalabye ku background ya Becky awantu we baliridde Christmas background ewaka engeri gye wafaananyeemu koleke wabweru we badde bapanga ebintu naye baana
neewuunyiza nnyo. Beki ku ssente ze wateeka mu mukolo mukazi munnange. Walisoose n'olipeyalinga ewaka. Nosooka n'otereezaawo. Pevaazi zino nange sise waabwe omunaku nzirina ewaka. Tonnaba na preparinga wadda wako okulongoosaawo ennyumba wakyafu. In fact Becky nze neewuunya ne video zino z'otulaga nga oli mu ddiiro. Ndaba akayumba kale nze mbyewuunya. Ne mmanya ne mutima ne ngamba mulimu abayimbi nga ssebo naffe n'okola omukolo gwezo zonna ssente. Naye nga tosobodde kusooka ku preparingako waka kulongoosaawo ku ssente zonna ze muyina. Ng'olaba ewange wansumbuwa ndaba wammazeeko emirembe wankubya pressure kulinaku. Njagala kulinovatinga nnyumba yange buli lwenjiraba amaziga gampitamu buli lwenjogera pressure enkuba buli lwenjogera obusungu bunnuma. Kati nsonda mpezezaawo preparing ewange walabikeko. Bannange nze neekanze nga ndaba omwana ayimba ewaffe n'akuteera yakabega nga batambuza kamera omuyimbi. Kyendabyeko ng'ekikulu ndowooza ku nnyumba kwoba kwe baasiigasiigako langi ate neya NRM eya yellow ey'abafala. Naye wansi walabika bwewa. Mukimanyi wansi wafaanana weewati ng'oli muntu muyimbi. Mukimanyi waliwo ebintu ebimu ebiswaza nga tonnaba kukola kintu kyonna. Okimanyi olina kusooka kukola wakaawo. Bingi nti abantu bakukyalira nnyo wakola emikolo. Oyisa abantu waneno ku Christmas basemberedde baneemunansonyi wanenze ntidde. Neewuunyiza ne ngamba bannange singa tewalaze kamera oba kale n'olaga mu nnyumba kano ka dining waliwo engeri gye wakola oba what is dining oba sitting what ayina engeri gye yakazimbamu nga katini kati najjuza ebifaananyi mu ddiiro something like that. I want to see Becky wabeera bannange kale nze nswadde ng'omukazi. Becky kunyirira gye wanyirira ku mikolo n'okulabika obulungi tukwagaliza bambi obufumbo obulungi naffe tukwegomba. Naye Becky okyafu nedda tebusaana omuntu omugole n'olaga waka nga mukoleddewo kapate nga walabika watyo nga ne wansi si wasemintinge ne wansi tewaliko wadde kapevaazi ng'ogenze kukola mukolo bambi. I mean nga omuntu ku mukolo gwe wakola gwa miliyoni na miliyoni fene twasaamirira n'okola proposal fene twasaamirira ne tugamba olaba akoze bino kati wootuukako ewuwe. Bannange ngenza okulaba mbaana mwenze ntidde. Omanyi nze mpima abamanyi amaka gange ngenze nikulaba nga bannange ate oba Becky nkusinga. Kale lwakuba nti gwe oyingiza kale oyinza okugamba bannange byenzirako naye obubonero zero. Tokolanga mikolo nga tonnaba preparinga waka awakaawo. Obadde olina osooka otereeza awaka ogenda otulaga ka background nga bye twalaba ku mikolo n'ewaka kyekyo. Oba okitegeera. Naye ntiddemu bakyala ntiddemu kongo omuntu. Abayimbi bano kyokka bannange balaga omukolo oba olwokuba kale biri byali bipangise. Ebipangise bino mufuna bya bbeeyi naye ate ebyammwe ebyaddala ne bibalemu okubeera nga bya bbeeyi. Byebyo kati kabanvume naye nka kangende mikwano temunvuma nno njogeddeko bwogezi. Background ewaka nalabye wansi nendaba background mugende eyo mulabe tekamu choosing Becky ogenda osaakinge olabe oba byenjogera nnimba. Omanyi twasama nnyo munaye twetumiikiriza naye saabitegedde Becky. Byannyiizizza saabisiimye. Mbadde njagala okulaba background ennungi eggeeti ez'akabi awalabika obulungi emiyembe nga wagipreparinga bulungi kozi tuba n'emiti ne wabaawo emiti emirungi naye wali Becky sikutegedde mukwano naye kibuzeemu byebyo kati kabanvume anti njogedde ku muyimbi waabwe serebu mbwera yaliko. Kati mukwano tetwagala nnyo violence kuno naye leero timukyozeni Becky mujje tukolemuko ka violence akatini kini. Kati mukyala ku myaka gyo kuba oli mukyala mukulu tukuwa ekitiibwa
n'ekirala weesiga ku kizigo ekyerusa kikukendeeze ku myaka neera stiru gikyalabika mu face ku myaka gyo Chosen Becky alina emyaka 24 remind you ku myaka 24 gy'alina asobodde okutuukiriza omukyala yenna byandibadde yeetaaga mu bulamu bwe obumufulo okuba omukyala ayimiridde tukujjukiza ti Chosen Becky mukyala mufumbo wampeta sikawundoka ku by'eddinisa ekyokubiri alina ewuwe ewagazi amaka amanene ku myaka 24 yevuga tatambuza bigere talinya boda talina poloti omwe mu babbiri oba mmeka mukyala mulimi mukyala mukozi ayingiza ensimbi buli lunaku nowaba atudde wako ensimbi esigala etonya butonya kati gwa ku myaka gyo gy'olina okyaddabirizeewo kati ku myaka 24 tewali muzigo gwe nebatage bagamba buli woba ng'osonze muntu engalo zonna ezisigadde zonna ziba zitunuddemu gwe gonze nabagamba wano before kuvaayo ku opinion ddala opinion gy'ogenda okuwa einenge egyematalinga kwoyo omuntu soko tulage ekyebbe ekyolina ewaka soko tulambuze ku makaago tulage yika ku gatudde ne Chosen Becky akubuulire ku myaka emeka in fact alina emyaka 24 n'ate ennyumba teyakagiteekawo kati kitegeeza yagiteekawo ng'alina myaka 2 awula mujja kulumwa nnyo omutwe n'omuwala omutasobodde okutuukiriza ggolo ze ng'omukyala Full figure wuneera avuddeyo ku bya Shalom Kaweesi. Nze mmanyi lwaki nkwata abaana abo ne mbasiba. Justin badina bye mutaasa. Nze waliwo omwana gwe nakasiba ennaku zino. Bantuukira ne bansaba alire ewaabwe Christmas biki bla bla. Bantu bangi be bayitamu abakulu abo ne bankubira amasi. Ene bwana batalina kyafunyemu kiri gyali bati. Lwaki nkikola nsobola okuteekako damage either nobeera wansi ng'omusota nomala omwaka nga totambula nofuna obulwadde obutagenda kuwona nsobola kimaking wano mu Uganda tewali kintu kitasoboka kati kambabuulire wano mu Uganda tewali kintu kitakola ki nze naliko mu meeting nga bagenda kukuba junior kumutta nenyimuka naye nga ddala Dr. Kironde zonna waya kweziri bannange Dr. Kironde ye asesa avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za Shalom bakasuku ebyokusibibwa full figure naye mwali amwekyangidde ngabakasuku bakizanyira kunze bakizanyira kunze muleme kukwatibwa busungu nnyo ku social media ye pulani kyobola omulamuzi yagambye busimanya mukomeyo mu kooti nga sekendi nnyo bali bazanya firimu nze mbazibudde bazanya firimu banoonya we bakizanyira ku social media nga mumutamye ku ng'akalulu kawedde nga munyize akalulu kawedde balekerawo balimba balekerawo okuzanya emizanyo gyabwe luli be bakwata ntambi bali baagala kubajja ku birowoozo byammwe ku mbuuni ebirowoozo byammwe ku lutalo olwaliwo mu makati ga Kadaga ne Museveni bwe kyagaana okukwatayo full figure ne bamukuba ebikonde bye okiwulidde full figure ne bamukuba ebikonde bye namere yamukuba ebikonde kasuku lwaki olimbeesi ali mu firimu ayagala kujja kintu ku Bobby balimbalimba babuzaabuza bino kati oyo Kaweesi gwe bakuttemu akakaana kayinza okuba kafunye ne ssente empya n'ekadde mumujja olowooza nti kabadde luzira nga teyabaddeyo wamma taata siri Katwe ondabidde Katwe emyaka meka bano bakakase Katwe emyaka mingi ndi luddawa
kati Kasuku alimba ensimbu nadduse mu full figure nnoonya nze ne sitaani antya nzani nagamba Museveni bakuzina yali annonya okunsiba kati olwo full figure yannona full figure yatatya full figure yatatya ekijjakunene bwete etambudde badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba